Sister anyumya ku bulamu bwe ne musajja we oluvannyuma obulamu obwayingiramu omuntu owookusatu nga bw'ojja okuwulira ku nkomerero ya byonna gwakkiriza nti yakostinga obulamu obw'omwana waabwe bwe baazaala n'afa. Bannange zino si firimu, bulamu bw'abantu obw'omukwano. Nze nakola kimu kuteekawo pulatifomu eno abantu okujja okwetikkula emigugu egibatuddeko. Ebimu tebyogerekeka ng'obigamba abantu, so you just decide to come and open up to the world just owulire ng'ogamba nti ekizibu kyange omugugu gwange nagutikkulira wano. I can go back and check baayogedde ki, I can go back and see. Love story eno kakasa nti oli mugumu ekimala. Newankubadde neewuunya sister obuvumu Katonda bwamuwadde okukkakkana n'anyumya obulamu buno. Brother Sozimo, ono omwami gwe ngenda okwogerako mu story eno kamuyite Mr. D. Kati Mr. D omulundi ogwasooka omusisinkana twali tuva ku ssomero. Kati bwe twali tuva ku ssomero nga nalina mikwano gyange. Kati bwe tumusanga mukuba olukuba lwali lutoonyerera. Yali muvubuka muwanvu mutono naye nga si muwanvu nnyo ekisusse. Nga muwanvu nga mutono. Kati Mr. D we tumusanga ng'olukuba lutoonyerera ng'ayambadde ogujaketi ogunene. Kati nga twebuuza nze n'emikwano gyange nti ono jaketi yemwambadde oba yajambadde. Nga tudda mu lwali nga tumusekerera bambi musajja wattu nga tumutiizinga. Awo nali muwala ng'anyina effujjo nga tumutiizinga. Naye nga muli mutya Basozimo family mujebaleko baswiti muli mutya eyo kansibire muri bulungi. Brother Sozimo, how are you? Let me hope you're fine. Kati munaye ono Mr. D gwe gwali omulundi gwange ogusoose omusisinkana. Kati nga tweyongerayo kati olunaku olwokubiri jjukira we nali nsomera nali nsoma nina kakoosi ke nali nsoma kakoosi kamu naye nga ngaseemu n'ekyalaani nga nsoma kyalaani. Kati nali maze okukwata ekyalaani kati nga noonya nnyumba njagala ntandike entunge okitegeera. Kati tugenda okunoonya ennyumba kati mu butawuni obwo bwali okumpi nawo we nali nsomera kakoosi ako kenjogeddeko. Kati tunoonya nnyumba nga tugifuna tumala ogifuna ennyumba next day nga neera tuddayo nga tutegeka tuleeta ekyalaani kyaffe nga tukiteekamu nga tutereeza nze n'emikwano gyange. Kati tuba tutereeza ne ndaba omuvubuka ono bwe twatiizinze yali awo ekyemmanga we nafuna ennyumba. Kati bo baali babeera wano ekyemmanga. Ne ngamba ono omuvubuka namulaba wa nga sikyamujjukira. Kati mbuuza omu ku mikwano gyange ne ngamba ono omuvubuka namulaba wa. Nangamba omwerabidde sono gwe twavumye ejjuuzi nga tumutiizinga. Bwe tutyo we nasisinkana Mr. D. Mr. D nga yali abeera alina we yali abeera yali muvubuka ng'akuba ennanga ku kyaki emu. Kati eyo kyaki gye yali akubako ennanga ng'abeera wa pasita oyo. Bw'atyo obulamu bwe we yali abutambuza. Kati ntandika okukola jjukira yali awo ekyemmanga. Kati atandika okubeera ng'ajjawawo ow'enkolera alina by'aleeta omutungira bwentyo. Oluusi mbeerawo oluusi sibeerawo we mba siriiwo ndekawo mukwano gwange. Nalina mukwano gwange nnyo nga ndi ku lusegere. Kati mukwano gwange oyo bwe mba sikoze nga ngenze mu kakoosi kange kali ke nali maliriza nga ye asigalawo. Kati ng'asigalawo kati nze nga ngenda bwentyo. Kati omuvubuka oyo n'afuuka mukwano gwange. Mr. D ono yalina girlfriend we yali akwana mu biseera ebyo ng'amwagala nnyo
ng'atera okujja n'anyumiza banaye girlfriend wange kino ne kino. Kati nno nga tufuukidde ddala ab'emikwano ng'ebbanga litambulidde nga tufuukidde ddala ab'emikwano nze ne Mr. D. Kati ng'atandika kusigala ng'anyumiza amugulidde akagoye ng'akaleeta nti munaye olowooza kanaana akasiima ntaana akasiima muno obugatto olowooza bunaamutuuka nti bulabika bujja mmutuuka. Kati olw'okuba nabeera nnyo ku Rose naye ng'amanyi okugjawo awo oluusi biki kale nga omumanyi omuntu ng'olina mukwano gwo. Kati omuwala oyo Mr. D gwe yali ayagala mu biseera ebyo oyo omuwala yali tanjagala go ge mazima yali tanjagala kubanga yalaba nnyo nga ndi nnyo noono boyfriend we ng'alowooza maybe ankwana oba ajja kunkwana weebityo nga obamanyi abawala tubeera so ekyo. Kati omuvubuka ono ne tubeerawo bwe tutyo nga tuli ba mikwano lwali lumu ng'ajja kansooke nkuzeeyo koko emabega katono nnyo. Kati nalina boyfriend wange mu biseera ebyo nalina boyfriend wange naye boyfriend wange oyo yali asomera ene Kampala ate ffe twali mu kyalo yali ng'asomera waneeno Endeje ng'ali ku university we yali asomera. Kati naye good news. Mama Aisha Najemba yampadde amawulire amalungi. August ne September 50% discount promotion ekyaliwo nnyo. Olinayo Dream Furniture obuli awo tolina sente z'awamu kwata sente z'olinako kola deposit then mwogere ku payment plan paka lw'okisotinga. Olina sente ez'awamu mulina okwanjula tugenda mu mwaka gugwako gula furniture gojja okutwala kuboko bagambe wow. Enamba nga bwogera ku screen Mama Aisha Najemba ku lwa Aisha Najemba Furniture Mart. Then ebbanda bw'otuuka awali ekipande kye Nabisusa Girls esaidi etali ya kipande ojja kubanga olaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart kyamaawo kibeere nga kiggwa. Kati naye bwe namala okuyiga ekyalaani biki ne muliramu ne mugamba omanyi ekyalaani kyo nkimaze naye neetaaga ekyalaani nga obimanyi we naba amaliriza kano kakosi kange nali nsoma kano ka nursery teaching ka certificate ngamba wenfuna essomero lyensomesaamu nja kuba mbatungirayo obuyunifoomu nga bwensomesa njiyo obulamu. Nangamba obadde katooteesa kimu mbadde njagala nsapootinge ku kugula ki ekyalaani. Ebiseera ebyo ekyalaani kyali kito ekyasinga kyali ku 25,000 kati nga nsindikira 20,000 nga ngamba yongerezaako 5,000 ogule. Yali so supportive, that boyfriend of mine. He was so supportive. So nalinamu esente ezange ze nali njagala nze nga nze omuntu okwegulira just nali mutaddemu ekirowoozo naye sente nali nzirina. Kati bwansindikira sente ezo kwe kugamba nti esente zino kanzipangisemu ennyumba ntandika okukola. Bwentyo bwe nfuna plan ekola ki enoonya nyumba tuveeyo tudde wali. Kati munaye lwali lumu nga ono Mr. D ng'ajja ng'aŋŋamba omanyi girlfriend wange tikyamutegeera ennaku zino mugulira kino biki like nga balinamu misunderstanding nga wobimanyi naye nga buli kimu ng'ajja ng'ambuulira nga buli kimu ng'ambuulira ebbanga litambulidde no ddala nkoledde ddala awo namalawo ekiseera ndowooza. Kati mu bbanga eryo eryali litambulidde omwana omuwala ng'afuna olubuto. Kati bw'afuna olubuto ono ng'ajja ng'aŋŋamba okimanyi nti gundi yafunye olubuto. Jjukira omuwala oyo yali mwana muto ng'ali mu primary ng'akyasoma oba yali nga mu primary 6 I think so yali nga mu primary 6. Kati ng'ajja ng'aŋŋamba nti munaye nafunye omwana omuwala yafunye olubuto nze ngenda kukola ntya nze mpwedde biki nga omanya akatengo kabaawo ne mugumyagumyawo ne mugamba munaye ebyo bibaawo biki. Kati mu ebyo ebiseera boyfriend wange nga nange ankubira essimu nga ŋŋamba munaye
nze eno gye ndi banfunidde omukyala era nawasiza mbadde nkusaba obulamu bwo obutambuze mu maaso tondinda kubanga nyinza obutaddayo eyo mu kyalo njagala funa eno ennyumba nsetolinge. Bannaye nga nsindikira ebifaananyi byaliko ne girlfriend we biki omanyi oh my god omanyi ebyo ebiseera omuntu ng'akusindikira ekifaananyi ng'alina omulenzi naye n'olowooza n'obiraba nti oba byambaga ng'olabira ddala byambaga n'ongamba bannaaye bano baakoze n'embaga ng'olabira ddala baabadde na mu kyaki nga kale okuba obufaanani. So bwe ntyo omuvubuka oyo boyfriend wange nze naye ndowooza lwe lwali olunaku essimu ze n'azikyusa n'ataddamu kunkubira nesiddamu mufuna eno ewaabwe nga oluusi ngendayo nga simufuna nange ne muvaako naye nga nandeka nga menyese nze n'omukwano gwange okitegeera. So ono lwali lumu naye najja naŋŋamba nti girlfriend we yamugambye nti olubuto si lulwekyo kangono Mr. D ng'akakasa agamba olubuto lwange ng'oli agamba olubuto si lulwo ng'ono agamba olubuto lwange kati ne mugamba munaye omuwala yamanyi nanyini lubuto bw'aba akugambye nti olubuto si lulwo kitegeeza luba si lulwo n'agamba nze nkakasa olubuto lwange ono ng'alemerako kawumanyi yali atandise okufuuka so close gyendi nga mukwano gwange nyonyo nga mmanyi ebintu bye bimukwatako bingi naye nali siri muntu anyumya era ayinza okuba nga tamanyi nze ebyali binkwatako naye nga ye yali anyumiza kitegeera. So munnaye ntandika okufuna feeling gyali ntandika kumwewarawara sikyayagala anyumiza ebyoli kati omanyi omuntu oba omulinamu ka feeling obeera toyagala akunyumiza ebyoli ajanya ayagala kunyumiza eyo emboozi kyokka nze sibyagala naye ng'alemerawo ng'agamba anyina okunyumiza naye nga ye tamanyi lwaki mbyewala. Kati lwali olwo ng'omuwala amugamba nti omuvubuka gundi ye nannyini lubuto ng'ajja ng'akaaba gamba nti akaaba ng'ali mu maziga gali gennyini amayitirivu naye ngenda sirisani mukwano gwange mu kusirisa okwo ebyavaamu ze simanyi nawe ebyatambula bijja kulimba naye neekanga nga kiwedde nga tutundidde awo kavanirako bwangu nga simanyi nawe kitambudde mu kusirisa gamba nti ye tuveeyo ate tunaabeera kwekyo nga tuvaawo munaaye kati nwawo we tutandikira omukwano gwaffe mpola tutandika omukwano ojjukira ali mu heart broken eyoli omuwala yamugambye nze twagala lukiisi gwe nanyini lubuto kati lwali olwo omuwala ng'olubuto lutandise n'okuvaayo kubanga twabeerawo awo ng'omuwala ali lubuto naye ng'abantu tebamanyi abano ab'omunda be bamanyi nti omuwala ali lubuto naye nga nze noono Mr. D nga tweyagala tutandise kalavu kaffe akato nga tukakuliriza mpola bwekityo naye ng'ali so broken nga omanyi yali broken nali broken naye nze nga siyogera nti ndi broken naye nga ye nga omanyi ng'anyumiza naye ndi broken omwala yanina omutima nali mwagalanya biki nga mugamba ezo emboozi tuzireke tetuzinyumyako tutandike chapter empya biki kale nga nsuubizaawo nze siri kumenya biki okitegeera tuveeyo nno munna kati omuwala ng'ajja ng'adduka ku kyalo ng'olubuto lutandise okuvaayo ng'atidde maama we ng'avaayo ku kyalo ng'adduka ng'agenda n'omuvubuka oyo gwe yayogera nti ye nannyini lubuto kati mu kudduka okuvaayo maama we yali akimanyi nti Mr. D yakwana muwala we kati bwe bamugamba nti muwala we yadduse n'olubuto
ono omukyala kye yakola yanonya poliisi n'agiwendulira Mr. D. Kati Mr. D wabaawo amubbirako nti wakitegedde nti gundi yabula. Nti yabula n'omuvubuka wa Gindi. Kati bw'amala okubula maama we alowooza gw'omulina. Kati yawendudde poliisi eri mu kkuba ekola ki? Eja Mr. D naye ng'akusibamu obwangu ng'adduka. Mujjukire n'abagambye nti yali abeera wa pasita. Kati yayina ewaabwe naye ng'eno yali azzeeyo eno ku kyalo ewaffe ng'abeera wa pasita ng'akuba ennanga mu kyaki emu. Ekyo mukijjukire. Kati munaaye ng'avaayo ng'agenda eyo ewaabwe, watuuka ewaabwe ng'abeerawo kale nga twogera ku ssimu ng'angamba nti omanyi nze nakoze eki nagenze eyo nadduseeyo babadde baagala kunkwata kati ndi eno ewaka biki kale nga tusigala twogera nga mpaako omukadde we nga njogera nga tusigala twogera jjukira twali mu mukwano tusigala twogera. Kaakati nga amala ng'afuna ekyaki endala okweyongerayo ewaabo ng'avaayo ng'agenda ku kyaki endala. Bw'afunyeyo omulimu era ogw'okukubira abakyaki ennanga oba tugiyite keyboard. Simanyi ennanga bagiyita batya mu Luganda, munansonyiwa siri Muganda. So munaaye nga nkubira nga ngamba kati ewaka navuddeyo kati ndi eno biki twasigala twogera communication yaliwo bambi. Massive Quality Beddings enansana ku masitore opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Olwo otuse mu Ssemaduuka alina buli kye weetaaga olw'ekisenge ekyo ekirungi. Beera n'ekisenge nga bw'ogendayo kuba kuwummula. Genda mu bedroom weebake nga ddala kwebaka ekitanda obuliri bulungi, njogera omufaliso, njogera amasuuka, mattress cover protectors, mosquito nets, bed sheets za kabi, ziduve nga yeyo, pillow cases nga kyekyo, carpet kolinye nga kyekyo, bunaiti bw'otaddemu nga bwebwo. Mukwano ku Massive Quality Beddings enansana ku masitore opposite stage ey'Ekyebando ku screen namba ya Madam Masi oba namba za Madam Masi mu contactingeko omusinkane akuweereza ebifaananyi mwogerezeganye mukkaanye bakole delivery kibeere nga kiggwa. Kati lwali lumu ng'amugamba nze naleeta ekiteeso awo njagala okootingewo bulungi jjukira eri nze namugambye nti kale kaalavu kaffe engeri gye katandikamu awo nakunyonyoddewo. Naye era nze namusuubiza nti nze sigenda kumenya mutima era nze namugamba nti nze nkwagala si ye yaŋŋamba nti nkwagala nze namugamba ekyo kikootingi. Kati neeno nze mugamba nti muna nze ndeeta ekiteeso ne mugamba nti muna Mr. D ntolaba otya nga nzijje ne nkusanga eyo ne mba nga nkolera eyo. Naŋŋamba okakasa osobola okujja. Ne mugamba nti ate lwaki nedda. Abawala muli bayaaye tojja kujja onnimba. Ne mugamba nze nsobola okujja. Nsobola okujja n'ekyalaani kyange ne nkolera eyo. Tolowooza tewakola? Agamba nnowakola. Oba ogenda kukola tewali buzibu. Bamaada. Nalina emyaka 17. Nali nkwezeza 18. Nali ngiwezeza 18. Ng'ate ye ali mu myaka 19. Kati kitegeeza ffenna yali ansingako omwaka gumu. Kati eno nga tubeera awo nga wasuggestinga nga ngenda nave ewaka ng'agenda okukola ku kyalaani ne mpakingamu obwangu ne ŋŋenda bwentyo bwe nnyingira obufumbo. Gamba nti ye bwentyo bwe nnyingira obufumbo. Naye ng'anyingira obufumbo nga mbweyingiza nga tubeerawo nga tutambuza omukwano gwaffe. Nali mazeeyo omwezi nga gumu nga nfunye olubuto. Jjukira waliwo neeyadduse n'olubuto lwe tutamanyi oba lwaffe oba si lwaffe. Kati nange nfunye olubuto. Yanjagala, Mr. D yanjagala bambi. However much yali broken era ng'atera okucomplaininga oluusi nange ne ncomplaininga ne mugamba munaaye
kati lutunuulire ekiriwo kiri kireke ebikyuki bwe bityo. Naye nga yanjagala, yali so supportive, yansupportinga mu buli mbeera yonna yonna, embeera y'olubuto. Teyina kye yalina nga nze ntuukayo teyalina kye yalina, ndowooza alina akafalisa. Ojja kusekerera nga njogera ekigambo ekyo, kankibuuke. Kati naye yalina akagundi ke yeebakako ako kamu. Sijja kyogera musaaga. Omanyi kati mulinze nti akyogere mumanyi otusekerera, sijja kyogera. Kati munaye galinamu obuntu bwe obutonotono obw'abavubuka nga bwe mumanyi. Kati bwe natuukayo nange ne ntandika okukola, ne ntandika okugula obuntu bw'omu nnyumba bwe tutyo mpola mpola, naye yali akola. Bwe tutyo bwe twatambuza obulamu bwaffe, olubuto lwange lukuze. Nali mpeza emyezi nga 7 mu lubuto lwange, nga lulina emyezi 7. Eno kyaki we yali akolera, pasita waawo ng'agenda agula kyaki endala. Kati bw'agula kyaki endala ng'abawa ebbanga, nga bagamba lino ebbanga lye mbawadde muveemu mu kyaki. Ebbanga lye yabawa agalowooza abakyaki baavaamu, baagaanirawo pasita ng'awendula bano abavubuka be ng'abagamba mugende mugijjeko amabaati. Nga mulimu ne Mr. D ngu bagende bagijjeko amabaati osaaga, nga bagendayo abavubuka nga bagijjako amabaati. Baali bakyagijjako amabaati, poliisi ng'ebabaka ng'ebatwala mu kkomera. Nyina olubuto lwa myezi 7, omwami bamututte wa mu kkomera. Jjukira ewaffe sirina gwe nagamba nti oba ndi mu kufumbo oba ndiwa, natambula butambuzi mukungujjo, tebamanyi gye ndi. Jjukira bwe natuukayo nga obimanyi eby'abavubuka abawala, obeera olina amasimu agakukubirwa, twateesa nze ne Mr. D tukyuse layini. Kati nakyusa layini, obusiru bwe naliko saasooka kugamba nti oba anoonyemu essimu ya maama embeere ku kiddo. Nze n'akasuka bukasusi layini nti ndi mulaavu. Gamba nti ali mu ki? Ali mu muhabati. Nze nga nkyusa layini yange nga mbeeramu n'ennamba emu bw'eti eya Mr. D, nga ye nnamba gye nnina mu ssimu yokka bw'eti. Kati nno bamaze omumukwata, ndi lubuto lwa myezi 7, ndaaga ku kyalo gye ndi simanyiyo. However much ewaabwe yantwalayo omulundi gumu, naye nga sirina muntu weewaabwe gwe mmanyi oba gwe nyina ennamba ye. Neebuuza kati nkoze ntya? Ng'anoonya we ntandikira sirabawo. Tukaabidde pasita agenda oggyeyo abantu baffe, tukaabye tukooye, pasita abivuddeko agamba bajja kuvaayo, asigala asuubiza nti bajja kuvaayo. Kati lwali lumu ne neesitula ne ŋŋenda amulabeko. Bwe ntuukayo n'agamba abasirikale bampe ku ssimu ye, ne bampa ku ssimu ye, ne mbako omuntu gw'aŋŋamba nziggyemu ennamba, ne nkubirako mu mulamu wange. Najja, bwe yajja yali mukambwe nnyo Mr. D. Famire gy'avaamu bantu balina ku kasente. Ye gamba nti ye balina ku kasente, tebaali bubi. However much famire yaabwe enkwatagana ye ntono, naye ng'ekizibu ekiba kiguddewo basitukiramu. Kati ne bakubirako gundi, ebyo ebiseera oba yali afandaani ono gwe baakubira mwerabidde essimu, ne bakubira daddi we tali mu Uganda, ali mu nsi z'ebweru. Ne bamukubirako ne boogera weebityo tuveeyo, n'amala n'avaayo. Kati bwe yavaayo kwe kufuna ennamba z'abantu be, ne baagala omujja yeeno gye twali ku kyalo, ne bagamba tudde ewaka. Ne tugenda ne tuvaayo eyo ku kyalo gye twali. Bwe yava mu kkomera ne tuvaayo ne tudda waka ne tubeerawo. Kati yalina sisita we ng'ali mu kibuga Kampala, n'amupangira eby'okujja e Kampala akole. Nze ne nsigalayo mu kyalo
najja yamalayo omwezi gumu nange nandeeta nange nemusanga e Kampala. Kati life y'ekyalo tugivuddemu tuyingidde ekibuga. Ebyali eyo mu kyalo byali bingi, abawala abamwetega naye baategula, naye nze nga sibifaako kubanga yali nga traininga abaana mu kyaki ngezezaako okungisaagadde byonna bigendamu. Naye nga lwaki nzizeeyo katono nja kubaako kyenzijjayo mw'eyo ensonga. Kati nga bawala bw'aba bavudde ku kyaki mu training ng'abawerekera nga bangamba n'ogundi yawerekedde abawala, nze nga sifaayo nga ngamba newaba abawerekedde kuba naffe abalenzi baatuwerekeranga nga tuva ku ssomero nga ndaba tewali buzibu omulenzi okuwerekera omuwala. So munaye eyo tuvuddeyo tutandise kati atandise obulamu bw'ekibuga nange mwegaseeko mu kibuga. Tutandise obulamu bw'ekibuga obw'okutoba. Ono Mr. D yali yasoma ka catering ke. Yali yasoma ka catering kati ng'atandika kunoonya emirimu gifuuka emirimu gigaana. Ndi lubuto kati gwa myezi nga 8 n'ateera n'okuzaala. Kati Katonda n'atuyamba mw'okwo okutoba okungi. Katonda n'amuyamba n'afuna omulimu, naye we yali tanafuna mulimu ng'alina kyaki era gy'agendako n'akuba gundi keyboard ne bamuwayo kye bamuwaddeyo. Yali ng'ayagala nnyo okuyimba, ng'ayimba mu kyaki nga bamuwaayo ku birabo ng'aleeta ewaka kale nga tulya nga tunywa nga tetulina buzibu. Kati Mr. D lwali lumu Katonda n'amujjukira n'afuna omulimu ku woteeri emu mu Kampala nga nnene bulungi mu zino zi 5 star. N'afunamu omulimu naye teyafuna gwe yali ayagala kuba yali mufumbi, naye yafuna ogw'okwoza amasowaani n'atandikira awo mpolampola. Bamusuubiza nti tandikira wano tumanya oyige n'enfumba ya wano kubanga enfumba ya wano si yeeri mu kyalo eyo gye wasomera. N'atandika mpolampola nga bamusasulanga buli wiiki nusu meka zijjukira oba bamuwanga 600. Ezaali ssente nnyingi, zaali ssente ntonotono naye nga tusobola okubeerawo kuba akayumba ke twabeerangamu kaali ka 7,000. Ate sisita we yali yatusasulira emyezi 3. Kati nga n'okulya sisita we asapootinga mu buli mbeera. Kati munaaye ng'afuna akalimu ako biki ekiseera kituuka ng'atandise okukola. Kati ng'alina okugenda okuzaala nga tetulina ssente. Naye sisita we bambi mwebaza, mukyala gwe nkwebaza wona gy'oyo wambeererawo. However much waliwo ebyantuukawo mu maaso awo but kino kye wakola, I really thank you so much. Kwebaza Mukama akubeera omukisa. Kati munaaye sisita we yaliwo ne tugenda mu ddwaliro. Katonda n'atuyamba ne tusumuluka bulungi. Baby boy ne tumuleeta ku nsi. Ne tubeerawo bwe tutyo nga tulina omukwano ogwa ddala. Eno lwenzaala lwenkubira maama kacyanga ngenda, lwenkubira maama ne mugamba munaye maama nazadde. N'angamba wangi bulijjo oli mu bufumbo. Nkumbe ye bulijjo nafumbirwa naye nazadde. Mama wange yali mukyala mulungi n'angamba kulika bebi kati biki embeera eri etya wentyo ne mugamba embeera nnungi nina abandabirira. Bwentyo ne Mr. D yaliwo bambi yandabirira bulungi nga ndi lubuto nga nzadde. Yandabirira bulungi bambi. So munaye nga twongera otambula. Kati nga omanyi embeera z'e Kampala, ate omwami atuuse mu woteeri ey'akabi, abawala gye bali ab'akabi. Nazadde ndyawo yenna zibitegeera, sirina mulimu ne ssente teziri n'ekyokwambala buyiiya yenna n'enfuukuuka bamaada.
oli wagamba nti tonzijukiza nze. Nendyoka nkyukuuka nze nzenna ndi mu kuyonsa, naye nga bambi yali afaayo akatono nake yali afuna ng'aleeta, naye ne naayingiramu omuze. Ojjukire ekyasinga okumunjagaza mu byonna yali muvubuka nga alemera ku muwala omu, alina engeri gye yali ayagala oli omuwala ng'amwagala bw'omu nga tomunyumiza muwala mulala. Kati ne wabona omuvubuka kyekyasinga okumunjagaza, tegeera. Kati munaye omuvubuka Mr. Dist, kati mulira bwe muyita omuvubuka omusajja ng'amaze n'okuzaala taata omulamba, bansonyiwe. Mr. D ng'ayingiramu embeera ez'okwagala abakyala. Yali atandise okulaba abakyala abalungi ku kampuni, atandise okulaba abakyala we balina okwambala, atandise okwagala abakyala abalala. Yatandika obwenzi, naye ng'obwenzi bwe yatandika okubunkweka, naye nga mbigwako mu ssimu ye. Ate nze ndi muntu asirika nowendaba ekintu nsirika, naye nga nakirabye. Nemanya nze essimu y'omusajja ngikebera mu magezi, n'ekyo nakyo ensangamu siyomba. Nkebera bukebezi kulaba wawengwa. Kati bwe mmanya nti ono Mr. D yayingiddemu omuze ogwo, nga ntandise okukebera mu ssimu ye. Nze essimu yange yali yagiseevingako erinnya lyange, eri mu kusooka yali yagiseevingako erinnya lyange. By the way, nze eki kati yali yaseevingako erinnya eki. Bwe nazaala naseevingako erinnya ly'omwana waffe, naseevingako maama natusaawo erinnya ly'omwana wange naba nga lyaseevinzeeko. Naye nga bamaada nga njayaana okulaba ng'omwami wange nga nange anseevinzeeko ka sweetheart, nakayombera nno. Naye ng'akasaako nga takasaako, nze nesooka nemuseevingako biki, manya biki nentuuka ekiseera nembikoowa nange, nemuseevingako bwa shuga, nentuuka ekiseera nembikoowa nga naye n'omusajja ye lwaki tanseevingako kano omusajja. Leero leka mbumbe sitori nejja kubeera mpanvu nnyo. Tuveeyo kati munaye embeera ezo zibaawo, mbisanga mu ssimu ye nensirika, simunyiga nti munaye kino ne kino nakirabye, naye nga muli kinnuma ensirika. Bwe tutyo bwe tubeerawo mu bulamu bwaffe, tubeerawo bwe tutyo. Ebiseera bituuka, omwana akuze, ne ku mulimu bamukuziza, kati kanzirukire ddala ntuuke eri eno yonna nveeyo. Naye nga sinavaayo, lwali lumu omukyala eri gye twava, eno gye baabakwata nga babasibye, yakuba essimu nga ndi waka. Yakuba essimu n'agamba nti muwalaawe ali lubuto, ng'ayogera nti Mr. D ye yamufunisiza olubuto. Oyo omuwala yali mukwano gwange nnyo. Eyo nga tukyali eyo, ye yali omuwala mukwano gwange gwe mbeera naye mu biseera ebiwanvu. So maama we n'akuba essimu n'agamba nti ali lubuto, ate ayogera nti lwa gundi lwa Mr. D. Mr. D yabyegaana era yakomba ne ku paasi, n'agamba oyo omuwala nze simumanyi era n'olubuto lwalina si lwange. Era byakomaawo, oba baddamu ne bawuliziganya, nze saddamu kuddamu kubiwulira ebintu ebyo, saddamu kubiwulira yadde saddamu biwulira. So tuveeyo eyo munaaye nga tujjira ddala eno. Lwali lumu omusajja wange oyo
Kale omusajja wange oyo byali bingi eno emabega gye ngenda okubuukabuuka olw'okulwa eby'abawala biki olwo abamu abeegaana abalala tabeega kale lw'omukutte ng'olina ne evidence ng'ekuli mu maaso lwakkiriza awo n'agamba nti nsonyiwa ne yeenenya n'akomba ku paasi siriddamu n'alayira agamba siriddamu naye ng'omaze okumukwata ate ng'olina ne evidence nga tolina evidence tolina ky'omugamba okitegeera kati ngenda kuggira ddala eno lwali lumu nga yali ankoledde ka bizinesi kanzigire ddala eno ng'omwana akuze yali emabega nveeyo omwana ng'akuze kati yali akuze ng'amaze ng'ali mu ndowooza yali agenda mu baby kiraasi kati ne wabaawo omukyala oyo omukyala ng'atutwala ewuwe tugende tubeereyo n'omwana waffe nga tumuyambayambako ku mirimu webityo naye tetwabeerayo ekiseera kiwanvu eyo twavaayo kati ne tutuuka njukira tuli mu Kampala tuyiiyanye n'essomero lye nali ntandise okusomesaako nga nyina essomero lye nsomesaako bambi kati nga nfuna olubuto olulala omwana nno ng'awezezza emyaka 5 lwe nfuna olubuto olulala kubanga twali twateesa nti omwana waweza emyaka 5 nja kuddamu nfuna olubuto olulala waweza emyaka 5 bwentyo naye nga sinafuna lubuto olwo nja kubaako kenzijjayo kubanga tujja kukeetaaga mu maaso awo twalina mulamu waffe ewaka gwe twateranga okubeera naye brother we gwe twateranga okubeera naye ng'atera nnyo okujja ewaka n'abeerawo ekiseera kiwanvu obanga emyezi nga giikyo biki amala n'agenda katumujjukire twali mu muzigo kati we twali mu muzigo mu ebyo ebiseera twali tulina ennyumba nga ya rooms 2 kati mulamu wange ng'asula mu mulyango kati ffe nga tusula mu kisenge kati olw'okuba nali nsomesa nga nkeera nnyo kati lwali lumu nga wiikendi ono omwami mujjukire akola mu wooteri baamukuza n'okumukuza kati takyali eri mu masowaani kati mufumbi wa ddala naye ng'ate akola mu wooteri zino ennene mu Kampala era abadde ng'atambulira mu zi 5 star samunaye omwami wange yali ng'akola breakfast omuntu aba akola breakfast abeera akeera agenda ssaawa nga 9 ku mulimu ssaawa 9 ez'ekiro baba agenda kufumbira breakfast kati agenda ssaawa 9 n'akomawo nga 6 ez'emisana kati bw'ati emirimu bw'egyali kati ewaka twalinawo mulamu wange ng'asula awo mu mulyango kati lwali lumu nga wiikendi jjukira ebiseera biri sinafuna lubuto omujjukiro olwokubiri nyina omwana wange ono omu kati nali nkola ki nali nkedde wiikendi olw'omukaaga nga sigenda ku ssomero nga nkedde njagala njoze engoye biki kati nga njagala ntereeza ennyumba yange kubanga nabeerangawo nnaku 2 olw'omukaaga n'olwa Sande kati njagala ntereeza ennyumba yange njoze engoye ate mmale ngende mu lesson plans kati omwami engeri Muura gye yali yeebase mu mulyango ne mugamba Muura genda ogira weebaka eno mu kisenge nze njagala kutereeza wano eno njagala kutereeza wano genda ogira weebake mu kisenge situla omufaliso gwo ate nkyogedde njakuzekeera situla akafaliso ko ogende mu kisenge gy'oba weebaka nze nkole ki wano nkolerewo emirimu gyange okitegeera kati munaaye mulamu wange n'agenda mu kisenge kati nze bwe yayingira ekisenge engeri gyali mulamu wange saddayo nze nasigala eno mu mulyango ne nkola emirimu gyange omwana wange naye yaliyo nga yeebase nze ne nkola emirimu gyange nenjoza engoye ne mala okwoza engoye ne ngenda ne nnoonya ebyokufumba ne nfumba bwe ntyo kati omwami ajja zaali ssaawa 6
ajja. Bw'atuuka nga mbuuzaako yansangawo wabweru nga nfumba. Nambuuzaako n'ayingira. Ayingira mu kisenge asanga brother we nga yeebase ku kitanda kyaffe. Kati teyanyega, talina kyeyayogera, ate nze nali nkiraba nga kiri easy. Kuba nze ngeri kale namugamba agende yeebake mu kisenge. Saafaayo oba agenda kwebaka ku kitanda ekyaffe oba ku ky'omwana. You understand? So nze nasigala nkola mirimu gyange. Kati ye bw'ayingira mu kisenge ng'asanga brother we nga yeebase ku kitanda kye. Ne kimunyiiza. Naye n'ataanyega n'asirika. Ye muntu alaba ekintu n'asirika. Era okwogera ku kintu oyo gw'olaba. Munne Mr. D ng'asirika, ng'anyiigira muli nga kimulumira muli. Kati nze nkola emirimu gyange gyonna gye nali mmaze okukola. Kati ngenda okuddamu okuyingira mu kisenge. Nga musanga ye yennyini oli yali akyebase. Kati ye ono Mr. D ne yeebaka ku kitanda kyaki eky'omwana, ne yeebaka ku buliri bw'omwana. Muli neebuuza nti ate ono lwaki yeebase? Ne sifaayo. Ne tugenda, twali tulina we twagala okugenda, ne tugenda. Kati we twakomawo ekiro n'abyoka mpita n'anziza ebbali n'angamba brother wange yeebaka atya mu kitanda kyange, nze bulijjo wano sibeerawo, ekitegeeza wenfuluma nga mudda mu kisenge kyange biki yayogera bingi. Namunnyonnyola kye nali nnyina omunnyonnyola, naye teyantegeera. Yagaana okuntegeera, yalemeramu kiri. Ne yeebuuza ku bantu biki byonna be yayeebuuzaako. Ne bamugamba lwaki brother wo tomugoba n'ava ewuwo. Kyokka abyogera byonna brother we ye teyamugamba nti kino ky'okoze kibi lwaki nkusange. Yasindika nze mba mugamba. Ne mugamba sigenda mugamba ono muganda wo gw'alina okwogera naye. Ne ŋŋaana. Okitegeera. Kati ne bibeeraawo ne bivaawo. Kati ndowooza ekyo kyagwako ne wagwawo emyezi ng'esatu nenfuna olubuto olulala. Bane kano njagala mukajjukire, temukeerabira kyobola nkajjeeyo. Nenfuna olubuto. Kati bwe nfuna olubuto tubeerawo n'omwami wange, tubeerawo Mr. D biki. Naye Mr. D yatandika okukyusa embeera, n'atandika okundagira ddala embeera biki, amasimu takyatya, wafuna omuwala. Kati omwami bw'afuna omuwala nga musimu kati nga takyatya oba takyabikkako, ng'amuseevingamu banyanga bebe sitate. Kati nze mbeera ntambula namanyanga, natuukanga ekiseera nze nenkebera essimu ye, nenjikebera nga tamanyi, omanyi paasiwaadi ye. Nze nali nayiga obwa detective gwe ky'omanya nze nnoonyereza, nze gw'olaba banenoonyereza ekyo kyo naye nkyemanyiiko. Semunaye ebyo bibeerawo, twayita mu bingi. Olubuto lwange ne lukula, ne ŋŋenda. Waliwo we nali nnyina okugenda okuzaalira, ne ŋŋenda ono my father-in-law alina gye yali ansindise gye mba ŋŋenda nzaalire mu mikwano gye, mu basawo mikwano gye. Ne ŋŋendayo ne banyaniriza bulungi, ne nkuza olubuto lwange ne lutuuka ekiseera. Kale nabeerayo nga weeks 3. Olubuto ne lutuuka okuzaalibwa, ne nzaala bulungi bambi. We namala okuzaala era ne mbeerayo endala weeks nga 2 ne bandabirira. Kati ne nvaayo. Omwami nali muwuliza Mr. D ng'atukubira, nga mukubira. Kati olunaku lwe nali nkomawo ekyasinga okunyiiza, omwami ono namugamba nti munaye ndi mu kujja. Amazima agaligo namugamba nti nzijja. Bwe mugamba nti nzijja,
ne mugamba at least mu flask nsangemu amazzi agokya kuba nali manyi nti agenda kugenda ku mulimu naye mulimu nze nali manyi nti engeri gye mugambye nti ndi mu kujja ayinza obutagenda ku mulimu nandinda oba nandindira mu paaka nakimako oba nandindira waka ne banfumbira kamere ng'omuntu amwe mubimanyi ng'omuntu ava okuzaala ng'omanyi munaye waka bajja kukwaniriza bulungi bajja kukufumbirayo ku kamere bamaada natuuka ewaka ng'omusajja yagenze ku mulimu nga ne mu fulasika temuliimu yadde mazzi gookya nga nina okutandika okwefumbira bannaaye nawulira ekinyiizo ggwe neŋakale singa nabadde muli nawuliramu embeera neŋakale singa nabadde wa maama nenva mu kuzaala nentuukire wa maama osanga maama yandifumbidde kamere bambi nawulira ennaku kyoba omanya nawulira ennaku naye nenguma neŋamba omwami abadde agenze kukola naye nga yalina chance esobola okusigala awaka nanfumbirako kamere kubanga kino emirimu gyabwe batera okuyambagana akiristo ono n'omugamba nti nkoleraako shift ey'okumakya nange nja kukolerako ku yiye ey'olweggulo oba nemugamba nfumbirako ku breakfast nange nja noli owa dina n'omugamba ngenda kufumbira dina at least n'obeerawo then ezaawo zakawungezi n'ogenda anyway tuveeyo naye nga nze gw'omanyi nti nawulira ekinyiizo nga nsanze ewaka tewali aliwo naye nga katabani kange kaaliwo bambi ne kanyaniriza naye surprisingly bwe ntuuka ewaka mutabani wange nga ŋŋamba bayirawo nga sinagendamu ebyo ebiseera nayinayo omukozi nga sinagenda kuzaala kati omukozi oyo omuwala nali muleese nti bwe mba nvuddewo anaalabirira ono omulenzi wange bebi wange oyo nti anaamulabirira bwe mba nvuddewo nga ngenze eri kuba nakitegeka nemanya nti nja kumalayo ekiseera kiwanvu kati nga mmanyi ono omukozi gwendeseewo agenda kufumbira ng'ono mutegeke ng'agenda ku ssomero weebityo kati bwe nali nga nkyali eri ng'omwami ankubira essimu nze nagenza otutuuka ewaka ng'omukozi taliiwo yagenza okukomawo ng'ayambadde engoye zo nze nanyiize ne mugoba ayambala atya engoye zo ne ŋŋamba okay tewali buzibu ne mubuuza nti kati omwana naŋŋamba sisita wange agenda kuba ng'abeerawo agenda tandika kukolera waneno ka bizinesi abeerewo n'omwana neŋŋamba tewali buzibu mu ebyo ebiseera oyo Mr. D yali akola breakfast yali akola dina ng'akomawo leeti ddala manyi woba ofumba dina oyingirawo nga bano aba breakfast onyuka nga aba breakfast bayingiddemu mu kizimbe kati yali akomawo leeti kati ng'omwana neebuuza n'abeera atya yeka mu nnyumba kabanga sisita we yali mufumbo ng'akale ajja n'abeerawo n'asiibawo emisana n'agenda kati nga neebuuza omwana n'abeerawo atya nanga nze nja kuyiya engeri gy'anaabeerawo nemwesiga ne ŋŋamba kale naye bwe natuuka ewaka ng'omwana aŋŋamba nino okimanyi nti wano wabaddewo gundi ng'ayogera erinnya nga wabaddewo gundi nga yandabirira nemubuuza nga otumanyi tuli ba detective tunoonyereza akagugwa mu matu bwe kati nowe kaba katono omwana osooka n'omutuuza n'akunnyonnyola bulungi kati omwami wajja nga mubuuza nti ate gundi yabadde abeera wano nga ŋŋamba yagenze kasita yategedde nti ojja nti nali namuleeta mukwano gwange ku mulimu nali namuleeta nti agira alabirira ku mwana neŋŋamba ebiseera byonna nga nze mbadde sinnakiwulira ng'oba okiŋŋambako naŋŋamba saakugamba naye ng'abaddengawo kati nambuuza kati gwe tomubuuziza omwana nti oyo abadde asula waneno mu kitanda ky'abaana nze nga nsula mu kisenge bamaada
saakiremerako naye muli kyanyigamu ne ŋŋamba kale bw'abanga abaddewo nga tewali buzibu lwaki yeetegula nga nze nkomyewo. Kuba namubuuza yagenze ddi omwana naŋŋamba agenze leero. Tugende mu maaso. Munaye ebyo nga bivaawo tubeerawo tulabirira omwana. Kati wano we twayingirira mu gundi, jjukira nali mu liivu, nali mu maternity leave ey'okuzaala. Kati bwe nva mu maternity leave ate nyingira mu covid nga batutuuza waka lwa covid ku ssomero nga sikyagendayo. Kati munaye tubeeraawo mu covid naye omwami ya providinga bambi. Yatufaako nze kyenyinza obbagamba. Yali afaayo obuvunaanyizibwa bwe ng'abumanyi. Yafaayo n'atuliisa we famaki yali takyakola naye ku mulimu nga balina akasente ke bamuwaayo akatonotono. N'ayongerezaako twatuuka ekiseera ennyumba n'etulema gye twali tubeeramu. Ne tusengukamu ne tugenda mu single room ebintu ebimu ne tubitunda ng'entebe biki ne tubitunda munaye tufune sente ezitusengulawo. Okitegeera ne tugenda mu single room ne tubeera eyo naye ng'obulamu butambula bulungi. Kati twatuuka ekiseera ng'avudde mu covid nali ntandise okutunda akaddaala abaana bwe baddamu okusoma. Jjukira eri twali twasengukayo gye nali nsomesa nga kati gye tuli wala nga nina okuddamu okunoonya omulimu oba okugenda okubeera ku ssomero. Ate ng'omwami yali tabyagala. Kati ne mbeeraawo nali n'akaddaala. Ntandika okutunda akaddaala kange. Natunda siina nze kye saatunda. Ky'oba omanya nagenda mu nnyaanya ne nva mu nnyaanya ne ŋŋenda mu apple ne nva mu apple wuuyo ndi mu grapes bannaaye. Nayiya kye bayita kyente. Sente naziyiiya. Kati ekiseera kituuka yali Krismasi nga njagala kgendako ewaffe nga ntambula nga ngenda waka n'abaana. Kati bwe twavaawo twali twakamalayo weeks 2. Twali tugenze kulya Krismasi. Kati Krismasi eggwako nali nsuubira Mr. D okutusindikira ssente tukomewo mu kibuga kubanga ekiseera kyali kituuse twali tulina okulya Krismasi tukomewo. Ate era ng'ogenda mu kyalo ne tulya Krismasi then olusooka ne tululya naye ku luno twalya Krismasi n'egwa n'olusooka ne tululirayo ng'omusajja teyeenyeenya kutusindikira transport. Ne ndyoka mbuuza lwaki totusindikira transport n'agamba mugira mubeerayo embeera tennatereera. Kati nkubirako mukwano gwange awo bayo yali sina mukwano gwange naye kale nga omanyi baniiba muba mwogera bamaada mweyigiriza okwogera ne banniiba. Kati nga nkubirako nibba wange mbuuza embeera eri etyewaka n'aŋŋamba naye ggwe okola ki mu kyalo? Naye nga munaye tukyali mu kyalo omwami tannatusindikira ssente biki talina ssente. N'aŋŋamba naye okimanyi bbaawo yawasa. However much nali manyi omusajja ono asobola okwenda. Nali manyi omusajja ono asobola okukola byonna naye nali sirowoozangako nti asobola okutuuka ku levu ereeta omukazi mu nnyumba eyange. Ekyo nali sikirowoozanga nako. Era omukazi we yakiŋŋamba namugamba n'omukono nguteekako ne bagutema nti tasobola. N'agamba numunaye nkubuulire olunaku lwe wagenda bw'oti oyo omusajja we teyaswala nti oba tunaamulaba nti oba tunaakugamba. Olunaku lw'ogenda era lwabawerekera lwakomawo n'omuwala oyo. Era ali wano afuluma n'ayoza engoye n'afumba. Ne ŋŋamba okakasa? N'agamba nkakasa.
omwami nange saamugamba omanyi nyinamu omuze ogusirika nze gw'olaba n'ensonga endala nali sisobola kikkiriza nga ndabira ddala tekisoboka omwami tasobola kikola byonna kaabikole naye ekyo tekisoboka kale nga ndabira ddala tekisoboka okitegeera kati munaaye omwami mugamba nimuteeka kati ku muliro tusindikire sente kati omwami kennyini naye nga ky'oba omanya ewaka tagendangayo naye buli bwe nayogeranga ku ky'okugenda ewaffe nga ŋŋamba nze gw'olaba ndinze kasiina agenda kunsapootinga kati ate biki nze sirina na ssente naye tujja gendayo n'ekirala nze saagala genda kweyo ewammwe nyanjule ng'ate ndi mu muzigo ekyo kisobola ngenda sooka nzimbe we mala okuzimba ngende ewammwe nga tuva mu mbaga nga tugenda mu maka gaffe nambuuza nti gw'oyagala tuve mu mbaga batugobe mu nnyumba ne mugamba nedda sweet banaye we bantu we ne mugamba nedda sweet neŋŋamba nedda njira olindako naye kati tugenda kusooka tuzimbe tulyoke tugende ewammwe naye ne maama ne mugamba lwaki togenda awaffe kale nga si byambaga n'ogendayo obugenzi ne bakulaba nagamba naawe okiraba bulabe sisobola kuva wano ne ŋŋenda ewammwe nga nyina engalo bwe nti ate okiraba sirina ssente okay ne tugumira awo kati munaye omusajja we mubeera akaali ne mwanjagala kujja banaye oba oluganda lwange lutuufu naye tugendera awo ate tukole ki tetuyogera olw'okuba tetumanyi luganda onoolwonnyomba anyway kati munaye nga tugenda nga tubeera mu kyalo omusajja gaano sindika ssente kati lwali lumu omusajja oyo Mr. D n'akwata essimu n'agikubira maama n'angamba maama eyo muyinayo oba kiyita ekibanja muyinayo ekibanja kale nga ettaka nga ddene nga nsobola okubaako byenkolerako ne nnimirako biki maama nga mubuuza oyina pulaani ezitandika okulima agamba mbadde njagala omukyala n'abaana mbafunireeyo ennyumba mbapangisize babeereyo balime maama yagwawo ekigo jjukira yali tamanyi yadde musajja ono talinamu obuzeze banayinze muntu eyali akwekereza ng'omwami oyo omunyina engeri gye musiiga akazigo eyo ewaffe anti tanagendayo njagala waanaagendayo agende n'ekitiibwa kye nga kijjudde mu bujjuvu naye bw'ayogera ebyo maama waamanya n'agamba olaba omusajja ayagala bapangisiza eno lwaki maama yasooka n'atyokiŋŋamba naye n'ambuuza nti muli bulungi gwe n'omwami ne mugamba tuli bulungi tetulina buzibu n'aŋŋamba no kino ne kino omwami kyabadde ateesa ne ŋŋamba lwaki kale muli ne mpulira nga nswadde ne ŋŋamba lwaki teyaŋŋambye kale waaba nga abadde ayina gundi eyo yandibadde yaŋŋambye osanga nandibaddeyo n'amagezi amalala agasinga ku kino osanga nandimugambye nti munaye bwe kuba kutupangisiza kubeera mu kyalo tupangisiza ewammwe seeno ewaffe banaye nawulira ennaku ne ŋŋamba kale omusajja oyo yanswaza banaye nawulira nga nswadde yenna twabeera mu kyalo ky'oba omanya twasiiwuukira mu kyalo jjukira nyina abaana abamanyidde embeera z'ekibuga endya y'ekyalo ebatawaanya bitya amazzi g'ekyalo gaba kugamba twabeera eyo mu kyalo mpaka we natuuka ekiseera ne ŋŋamba nti naye maama eno embeera ngikooye kaakati n'olwo ntuuziza maama ntandika mmunnyonnyola ne mugamba njagala genda bweru maama n'aŋŋamba ogenda bweru sente ogenda zijja waza ogenda otteekamu ne mugamba ono omusajja wange ngenda mukwata bulungi
sente zinagenda zinteekamu ate ngenda kugenda bweru. Ne ngamba kasita tusindikira sente ne tudde e Kampala naye bamaada tukole. Imagine okubeera mu kyalo nga tolina na sente zikuza Kampala. Nezo nali nsobola ozifuna naye kale oba naliko ki nga muli ngamba omusajja alina okusooka okunzikiriza nti jangu ngenda. Naye nze simanyi na kiki ekyandiko. Munange bwe ntyo kati omusajja atuuka ekiseera ne mukaabira omwana n'amukaabira n'amugamba dadi nze njagala kudda dadi watukyaye biki. Lwali lumu munaaye Katonda nga wajjukira abantu be n'atujjukira naffe n'atusindikira sente ne tukomawo. Olwo nno ng'amaze omuwala tetwamusangawo, ffe tetulina kye twasangawo naye nasangawo esweta gye sitategeera. Anyway, kaakati munaaye tubeera awo tubigendamu ebyo eby'omuwala nabyo biba olutalo olwo tulugendamu. Ne mugamba nabitegedde biki neyeegaana nasooka kumuleetera bukakafu ne mugamba obukakafu buubuno n'alyoka akkiriza n'agamba nakkiriza ne mubuuza nsonga ki ekuleetera okuleeta omuwala mu buliri bwaffe. Mazima ddala mpaayo ensonga lwaki. Bamaada omusajja yaŋŋamba ensonga eyamuleetera omuwala okumuleeta nga tatiddeemu, ekisooka ennyumba yagisasula, ekyokubiri buli kiri mu nnyumba kike ye yakigula. Mujjukire nti nange bwe nali nga nkola wali tuyambagana, kale nali kyenzijjukira nali sigulangako ku bintu bya mu nju oba nti ngenze nguza amasuuka oba omufaliso. Bane ekigambo kino kino engeri gye kimmalako wayasanga akyogera nzo okikoleramu ensobi. Kati munaaye ye kati jjukira nga tuyambayambanamu mu by'omu byawaka. Nze bwendeeta sente ne wengula ensawo y'amanda oba ne ngula emmere ne ngiteekako lwe bansasudde. Kati naye zaabadde agenda okugulamu emmere biki ng'akwata ng'akolamu ebirala. Bwe tutyo bwe twakolanga. Kati munaaye yantunula n'aŋŋamba natunuulira ennyumba ne ndaba omufaliso era nzemu ne nkyogera ne ndaba amasuuka biki ne ŋŋamba byonna byange nze nabigula lwaki mba siseeyagala. Okitegeera bane naggwawo ne ŋŋamba nyina okukola. Nalayira mundamu nze ne ŋŋamba nyina okukola mazima ddala eno embeera. Kati awo nno olugendo lwange olw'okulowooza ku kyeyo lwatandikira mu kyalo. Kati ntuuka era mpa ensonga endala lwaki kino ekintu nyina okiteekamu amaanyi. Naye saabeererawo awo nafunaafunayo obulimu ne ntandika okukola ew'omuyindi biki weebityo obulimulimu nga nvuyavuya bwe ntyo. Kati munaaye ekiseera kyatuuka ne ngenda ku kampuni ne neewandiisa ne mala okwewandiisa ne nzija ne mutuuza ne mugamba nti munaaye ku lw'ensonga bweti ne bweti mbadde nsaba onzikirize ngende ku kyeyo. Nsaba okkirize nkujjukize ku Aisha Najemba Furniture Mart. Tulina omukisa gw'okuba nti ofuna ebibajje oba ekibajje eky'ekirooto kyo ng'olina omukisa okusasulako ku kibanja mpola n'odipostinga n'osasula ku kibajje paka lw'okimalayo. Njagala okukwaniriza ebbanda awali showroom yaffe ng'okozesa omukisa ogwo ojja n'olaba ekibajje kyo n'okisiima n'okisasula n'okitwala oba n'okisasulako mpola. Osobola okukontaktinga Mama Aisha ku namba nga bw'ogiraba ku screen n'akuweereza ebifaananyi ne mukkaanya ekintu ne kiba nga kitambula. Ebbanda bw'otuuka awali ekipande ekya Nabisunsa Girls, sayidi etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart, kyama okumanya ebisingawo. Dembelio Properties and Associates
kkiriza nkujjukize ntulina estate eri Bulamu jeza ku Lwemityana ze kilomita 2 okuva ku estate okutuuka ku kilomita 2 okuva ku Chorus okutuuka ku estate. Olina omukisa okusangako amasannyalaze amazzi 5 ku 10 ey'ekyapa ku milioni 13. Ettaka si eryo lyokka lye balina ettaka mu bitundu ebyenjawulo. Genda mu inbox mukubireko, genda ku office mwogerezeganye na buli nsonga yonna ekugulumbya omutwe nga yeekuusa ku by'ettaka. Mama Aisha na buli nsonga yonna ekugulumbya ku by'ettaka. Madam Nancha Beatrice ku lwa Dembero Properties and Associates ajja kubanga akuwa okuwabula okw'ekikugu era tojja kusigalamu yadde akatontoma. Bobanga oyagala okubeera n'ekisenge eky'omulembe ng'osula awantu ddala ng'owummula, si kusula ng'okulungutana, njagala kukuzigirira Masses Quality Beddings e Nansana ku Mastowa opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel. Osangayo buli kyonna kye weetaaga mu bedroom yo, okuva ku mifaliso na byonna ebiddakaawo byonna. Genda ku mosquito nets, genda ku carpets, door mats, night, byonna okubeera n'ekisenge eky'omulembe ebyakabi babisuza. Bw'otuuka e Nansana ku Mastowa obeera otunudde ku side eriko stage y'ekyebando, then waliwo kalina waggulu Epic Motel, wansi Masses Quality Beddings. Ne ku screen enamba oziraba, munoonyeeko akulagirire musinkane bulungi, oba akuweereza ebifaananyi olondeko byoyagala mukkanya akole delivery, ekintu kibe nga kiggwa bulungi. Wetukomye mu kitundu kino ekisooka, newankubadde nga kyalibadde ng'ekitundu ekyokubiri, naye olwokuba kati sister yeeyogerera twawuliddeko wetwawulidde nga mukwano gwe ye yasoose n'aba concerned n'agaba naye mukwano gwange tanfaako olw'ebirowoozo, nandisabye oba kisoboka yogerako naye abeere nga ajja opening up ku ebyo ebimusoomooza. Wetukomye wano nga bagambye oba omukyala ateesezza agende ku kye yanoonye ensimbi. Lwaki ensangi zino kiri common nnyo ng'abagalana oba abafumbo bwe batuula ate omukyala yasituka okugenda okunoonyeza amaka ssente? Why? Ng'oggyeko bali abakikozesa nga ngeri emu ey'okunoba, kubanga ekyo kyo tukizudde nga abaana baliwo. Abaana banobedde ku ddungu, abakyala banobera ebungereza, agenda agamba mumanyi kakati omukisa kansooke nze ngende nkibe, then bwe tuba tukanyiza banga bitambudde bulungi ojo negateko, kumbe anoba. Abasinga bw'aba akuyambye olutuuka eri ng'akugamba mukwano, njagala okukubuulira amazima ge mbadde nsirikidde, ne kati yessaawa okkirize nti nsobola okubeerawo wootali. Kangezeeko bwe birigaana munnange ng'osobola okunzikiriza ndidda, naye sikulinaako buzibu wasa abo gye bali. Abalala atandika kukyuka bukyusi, so nga ate abalala atuuka nga yali ku mulamwa n'atuuka eri n'awuguka. Naye nsigala neebuuza, kikola sense ki omusajja okusigala ekyaddondo mu nnyumba oba mu baana, omukazi n'agenda n'aba nga yanoonya ssente? Mutuuka kukkaanya ku kyo okusalawo omukyala yaba agenda. I don't know, kikyannemye okutegeera n'okubadde nfuna versions ez'enjawulo, naye nsigala neewuunya, era kyovula seewuunyanga obufumbo obusinga obungi. Bw'ogeraageranya, njagala okola research eyiyo, bw'ogeraageranya obufumbo bw'omukyala n'omwami abatudde ne bakkaanya nti omwami agende anoonye pasika eza kiragala, omukyala asigale ewaka mu baana, nabo bugalangatana, nabo busoomoozebwa. Naye tobugeraageranya nnyo na bufumbo bwakubanga omukyala agenze, omwami n'asigala. Abakyala asobola okusigalawo ewaka n'akuuma ekisuubizo, n'anyweza endagaano bulungi bangi. Newankubadde nga n'abaami gye bali omukyala agenda omwami n'asigalawo, naye abo batera okubeera batono nnyo. Omukyala agenda okukomawo nga bintu birala nnyo, awaka wafaafaaganye, oli yagalangatana n'abalala. Kale nno nsaba muteeketeeka obulamu bwammwe n'emitima gyammwe okumenyebwa bwe mutuuka ku ssa eri okuba nti omukyala agenda kati abe nga yatandika okukolerera amaka. Mukimanyi nti okuyomba nako kuba kungi. Abasajja tayagala mukazi mugambako bya ssente, abasinga obungi awulira nga mukazi alina kuweereza ssente, ono yazikozesa nga bw'alowooza, alowooleza amaka. Abaagalwa, katusinkane mu kitundu
ekigenda okubeera ekyokubiri ndowooza kyemba ngamba kubanga wasigadde ebitundu biri byokka. Abange eno sitole obadde olina okuwulira gye twatandikira twasinkana tutya ebyo sijja byogerako nnyo tugende mu maaso otegeere omulamwa naye ng'abaagalwa omwana ow'obuwala yakkakkana ku mwana w'abandi n'amutta. Katujje n'ekitundu ekyokubiri ebipya mu Dembelio Properties and Associates. Olina ekirooto kyo ng'oyagala kubeerako Nsangi, oyagala kubeerako Wakiso, njagala kutegeeza ntusaba okuludde estates empya tojja kwekwasa. Wakiso ndowooza mulaba tusigazaawo ploti 4 zokka. Tugenda tuteeka estate ku market ne tubagamba ne mutajja. Bana mwe batandika ozimba n'ebbeeyi ekyukamu ne munyiiga. Soko balage. Tulina eno ploti eri wano wenyimiriza ne ziri waggulu. Ziri bazitwala tetwagala ojjogamba njagala kulinaana oli mwali mwogula ploti ng'obudde bukyali. Neighborhood ogiraba. Oba oyagala kuzimba kalina, oba oyagala kuzimba mizigo emitonotono, oba oyagala teekawo ssomero, byonna. Abasinga mu mbuuza ettaka we libeera nga teriri ku kkubo nsobola okukolawo bizinensi. Bizinensi ki? Kubanga bizinensi ntegeera mitendera mingi. Rentals eba bizinensi kubanga ozizimba n'ojjamu ssente. Kakati kyova mbagamba kisinziira oyagala kukola ki. Balage amayumba gaago kalina ziizo. Ekkubo liirino. Myaka mu ngalo ndowooza mulaba. Mulaba estate gaffe. Zeeraga bulungi nti okuva wano n'odda wali zonna zirimu 5 ku 10. Sala 5 ku 10 okusinga. Abasinga okujja n'ogamba njagala 10 ku 10, njagala eka namba. Wano eka tekyawerawo. Tulina za 5 ku 10. However, oba oyagala ploti nga nnene esingako ku 5 ku 10, you can decide n'ogamba nze kantwale ploti 3 oba 4. Yes, naye nga wano tusigazaawo ploti 4 zokka. Bannamwe ndowooza mulaba bazimba. Balage n'eri side. Omanyi bagamba nnyo nga tewali banneiba. Kakati bano bajja ne banneiba tebalina. Naye kati bo ne beekolamu omulimu. Ogula ettaka ewantu wonna naye oba tewannaba kujjawo nkulaakulana. Lwaki gwe oyagala banno bagireete nawe gireete? Tukako mu kifo gwaba asooka okuzimba nga buli ajja ogamba wano ffe twasookawo. Mwagala bannamwe babaleetera enkulaakulana ku kyalo. Ne woba oguzeewa ne waba eri Mubende ne webeera Arua. Genda enkulaakulana egenda kujja. Obuzibu obuliwo enkulaakulana woogisanga ne ssente zeeyongera. Naye ate gwe weekusanga oba tewagula mu bbeeyi. Osootuka abantu mulega nze nagulawo $2,000,000 ate nga gw'ogenda kugula $60,000 Wakiso sigaza ploti 4 zokka. Baklanti baffe ab'Ensangi ndowooza mulaba. Estate yino ploti zitandika na kubo lya kyalo. Neighborhood mugiraba si yakwogerera bannange saagala kwogera nnyo. Neighborhood yo mugirabye. Kati kamba kwatire bulungi estate yaffe. Ploti ziizo ndowooza n'obuyinja mwe buli mu bulaba. Wanene. Yes. Ab'Ensangi. Nsangi. Neighborhood mugiraba. Ab'Ensangi. Ploti ziizo. Amasannyalaze gaago saagala ate gajja nkya wiiki eri. Gaago then ebyapa ku mmeeza. Kyapa ku mmeeza. Neighborhood mugiraba ndowooza. Nsangi. Ploti zitandikira awo zikola amaduuka na buli kimu.